Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibira ng'awo omuddu wo owuwo ku bubwo. Mbalamusaako nnyo nnyini ddala mikwano gyange mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Munyenye yaffe eya wiiki eno, beera mumativu era musanyufu okubanga tomanyi kiddako. Beera mumativu era musanyufu okubanga tomanyi kiddako. Mikwano gyange, ffenna mu nsi muno tusisinkana embeera nga tetumanyi bintu bwe bigenda kutambula na gye bigenda kuggweera. Tukola ekisoboka okukola enteekateeka oba gye tuyita pulaani y'ebyo bye twagala okukola, era emirundi mingi twagala nnyo okumanya bwe bigenda okutambula ne gye binaggweera. Emirundi mingi Katonda waffe tayagala tumanye kiddako, si lwa kuba tatwagaliza oba tatwagala, naye lwa bulungi bwaffe. Kati ggwe kuba akafaananyi ng'omanyi omwana wo gw'ogenda okuzaala bw'aneeyisa, nga otegedde bulungi omwana nga bw'aneeyisa paka n'otegeera byonna ebinaamubaako ne bw'aneeyisa, oyinza n'okugaana okuzaala. Ng'otegedde omwana wo bw'aneeyisa, oyinza okugaana okuzaala. Kuba akafaananyi nga by'oyitamu kati n'omwagalwawo wabimanyirawo nga tonnamufuna, oba oli awo tewandimufumbiddwa. Ate ku ludda olulala, singa omanyi kati enzigi Katonda z'agenda okukuggulirawo, emikisa n'ebirungi byakutegekedde mu maaso, oba oli awo waalifudde olw'essanyu, waalizirise n'okuzirika essanyu nga likutta. Era awo okukkiriza kwalibadde kwangu nnyo kuba omanyi ekigenda okubaawo. Ekigezo weekiri kwe kubanga tomanyi kiddako Mukama kyakutegekedde, oba ekigenda okutuukako, oba ekigenda okubaawo enkya. Awo we wali ekigezo nga tomanyi kiddako. Ebibuuzo oluusi tubuuzibwa bingi, naye nga mu magezi gaffe ag'obw'omuntu tetulina kyakuddamu. Kati nnyabo omaze okusoma ozzaako ki? Ssebo ogenda kulitayalinga, naye kiki ekiddako? Gundi owasa ddi, ofumbirwa ddi? N'ebirala bingi nnyo ebibuuzo ng'ebyo bitubuuzibwa. Mu mazima gennyini emirundi mingi ebibuuzo ng'ebyo twewuunya bwewuunya babitubuuza kubanga tetulina ansa zaabyo. Mu magezi gaffe ag'obw'omuntu tetumanyi. Ate era gy'okomye okubirowoozaako ennyo, gy'okomye okunyiiga oluusi, okwemalako eddembe, okuggwaako essanyu, era omaliriza oli mu stress eziteetaagisa. Kati kye bayita okukkiriza okusinziira ku kino kye ndimu bategeeza kye kino, okuba nti mu mbeera eyo nga tomanyi kiddako na kikuteekeddwateekeddwa Katonda mu maaso, osigala oli musanyufu, mukkakkamu era ng'oli mumativu. Kuba ne bw'oneeraliikirira otya weemalirako bwereere eddembe, kuba toyina ky'osobola kukolawo mu bw'omuntu bwo. Musa ng'aggya abaana ba Isirayiri mu nsenda zaanye, nkuba akafaananyi nga banne bamubuuza ebibuuzo nga kino ti naye Musa, mu ddungu tugenda kusulanga wa? Musa, tugenda kulyanga ki mu ddungu eryo? Musa, tunajjanga wa amazzi? Mu mazima amatuufu, Musa teyayina ansa n'emu ku bibuuzo ebyo.
era ndoza beewuunya omukulembeze ng'oyo atalina vision, tamanyi kiddako wabula basimbula bagenda. Kino nsaba okiwulire bulungi mukwano gwange. Gwe ekyokuba nti tomanyi kiddako tekitegeeza nti ne Katonda takimanyi, nti era talina nteekateeka nsufu eri bulamu bwo. Musa yali mukkakkamu, mumativu era nga musanyufu okubanga yali tamanyi kiddako. Oluusi kirungi nnyo okuba nga tomanyi kiddako. Yalina okukkiriza okumala eri Katonda era teyalina kumanya Katonda bwe yali agenda kukola ki era mu biseera ki. Tegwali mulimo gwe. Teyalina kubanga amanya akawonvu n'akagga k'olugendo Mukama lwe yali amukwasizza. Buli ekyajjanga yakikwatanga nga bwe kizze. Ssebo, nnyabo, sala pressure. Obulamu olina bwa mulundi ogwo. Weeyagale, sanyuka, bwe bukya ng'oli mulamu ng'olina ky'osobola okulya oba okunywa, weeriire weenywere. Naye nga mu byonna weesige Katonda, ebisigadde obimulekere. Kuba ne bw'otaabimulekere toyina ky'ogenda kubikolako. Kyentegeeza, I mean nothing, absolutely nothing. Ebyawandiikibwa tebirimba. Katonda alina ekifaananyi kyo mu bibatu by'engalo ze. Akumanya era akuyita linnya. Amanyi nti gwe Martin Ssemanda n'ebinaddirira mu bulamu bwo byonna abimanyi. Kino nkiddamu, singa wali omanyi bigoliyaasi by'ogenda okusisinkana mu lugendo lw'obulamu bwo, ng'ebyo biwakayitamu, bino biwakayitamu nga wabimanya, bino biwakayitamu nga wabimanya nti ojja biyitamu, nga ne byogenda okuyitamu obimanyi. Oba oli awo walisabye Katonda osigale ng'okyali muto. Omukama yakimanya nti singa tumanya gye bigenda okuggweera twalibadde twakibuuka mudda. Okubanga tomanyi kiddako si butaba na kukkiriza oba na butaba na pulaani. Era tokyeraliikiriranga. Gwe tomanyi kiddako naye waliwo akimanyi. Mwesige bwesizi osirike. Mukama, simanyi baana bange kye bagenda kubeera. Simanyi ddi lw'ogenda kukyusa mbeera mu maka gange. Simanyi ddi bw'ogenda kundetera mubeezi wange oyo gwe wateekateeka nga wange bw'omu. Simanyi bw'ogenda kumponya, wabula ndi mukkakkamu, mumativu, musanyufu, kubanga ggwe omanyi, ate ggwe Katonda w'ensi n'eggulu. Ndi mumativu era ndi musanyufu kuba ggwe anfuga era anvuga omanyi. Ekyo kireetera Katonda okugamba nti yes, waakiri ninayo ono amanyi nti nze byonna mu byonna. Waakiri akyaliyo omwana ng'ono. Can I tell you something? God knew the solution before you got the problem. God knew the solution before you got the problem. He could tell you the details about it, how you would go about it, but if he has known, it's a test. He doesn't want you to know about it now. Singa onookimatira nti waliwo ebintu by'otateekeddwa kumanya, n'obanga Musa nti simanyi kiddako naye ndi mugumu era siina kweraliikirira, ojja kuba omaze. Nsuubira nga kyali kikutuuseeko, ate nga nange kimbaako emirundi mingi ng'omusaaseredooti. Emirundi mingi nfuna omukisa ne mmanya mukwegayirira, ne mmanya ensonga ku muntu.
Nimmanyi ensonga ku muntu, nimmanya ekintu ku muntu, oluusi nga twegayina nomanya nti kino kiri bwe kiti ku mwana wattu ono, kino kigenda kuba bwe kiti, kino kiri bwe kiti mu kwegayirira. Naye ng'omuntu oyo obutakimugamba kimugasa nnyo, kimutaasa nnyo okusinga bw'okimugamba. N'osalawo n'osirika. Nga singa omutegeeza n'omumanyisa ky'otegedde ky'olabye ate oba tomuyambye. Oyinza okusajjula embeera, you just keep quiet. My friend, learn to get out of the throne and allow the Lord to sit on it. Learn to get out of the throne and allow the Lord sit on it. Buli bw'onaayagala buli kimu omanye bwe kinaatambula, kiki ekijja mu maaso, ki ekigenda okutuukako, olwo ojja kuba nga gwe otudde ku nnamulondo, Mukama nga nnamulondo oyo gimuggyeko. Olwo ye kyakola ng'adda ebbali ng'alaba obitambuza. Bibano boolaba nga batomera mu buli kye bakola. Buli kye bakola batomera, baagala kukozesa magezi gaabwe n'amaanyi gaabwe, kumanya kwabwe, kutetenkanya kwabwe. Be byonna mu byonna, bo be byonna mu byonna, so nga tebasobola kubeera byonna mu byonna. Beefuula abagezi, nnamulondo ne bagijjako nnyiniyo ne bagituulako. N'olaba katemba. Bw'onootandika okuba omumativu, n'osanyukira ekyo ky'olina oba ky'omanyi, era n'oba mumativu, ojja kuba owadde Katonda omwaganyi okusigala ku ntebe ye, ku nnamulondo ye, n'okumulaga nti byonna ebikuli mu maaso biri mu mikono gye. Sigambye nti tokola pulaani nti era tolowooza. Nedda baaba. Kola, wabula bw'omala okukola by'oteekeddwa okukola, tereka kwefuula ayambako Katonda kutuukiriza, kuba ogugwo gwa kuteekateeka ye n'atuukiriza. Mu bufunze weemanyiize obuteemalaako ddembe, na by'otalinaako busobozi, na by'otalinaako buyinza. It's not lack of faith to say that I don't know how this is going to happen, but I know he who knows. It's not lack of faith. Actually, it's the opposite. Olumu Pawulo ne Siraasi babakwata babalanga okuyigiriza evvanjiri, babateeka mu kkomera eddene, era nga tebamanyi kyali kigenda kuddako nga bamaze okusibibwa. Jjukira mu Kiddako baali baakamala okutta Yakobo, kale nga nabo tebamanyi oba kye kigenda okubatuukako. Baali n'ebibuuzo bingi naye nga ansa ntono. Nkakasa muli baafunamu amaloboozi agabagamba nti leero muwedde, ebyammwe bikomye, ezammwe basime, eyabaalula esiridde. Wabula mu kifo ky'okwekubagiza n'okwebuuza ebibuuzo ebitalina ansa, bwe baatuuka ku ssaawa 6 ez'ekiro, baatandika kutendereza, kusinza na kusiima Katonda waabwe wakati mu kkomera. Muli baagamba nti kino tetumanyi bwe kigenda kuggwa, naye tumanyi nti kijja kuggwa. Tumanyi nti Katonda waffe yali ku nnamulondo, kyonna kye kiri ajja kukimaliriza. That is the attitude I am looking for today and this week. This is the attitude that I pray that we may get and have in this week. Simanyi bwe kigenda kuba, simanyi kiddako, simanyi bwe kigenda kuggwa, naye mmanyi kimu nti Katonda wange ali ku nnamulondo, kyonna kye kiri agenda kukimaliriza, kyonna kye kiri ajja kukiggusa, kyonna kyendi akitegeera. People can't stop our destiny. People can't stop our destiny. Him being for us is greater than the world being against us. Can I say this again? People can't stop our destiny. For God being for us is greater than the world being against us. Baba Chaimba,
era nga batendereza Katonda ekiro ekyo Musiso w'amaanyi n'ayuguumya ekkomera enjegere ne zikutuka ne beefulumira. Oyinza okuba nga tomanyi Kiddako nga gakwesibye oweddemu essuubi n'amaanyi. My friend, be still and know that he is the Lord. That is biblical. Be still and know that he is the Lord. Namulondo kwali era afuga. Mukkirize afuge mu byonna, mumukkirize muwe chance, muwe omwaganya, leka Katonda afuge mu byonna by'oyitamu. Ffe tuyimba tifuga Yesu fuga, fuga Yesu fuga, Katonda wa Siyoni empologoma ya Yuda fuga Yesu fuga, fuga Yesu fuga, fuga Yesu fuga, Katonda wa Siyoni empologoma ya Yuda fuga Yesu fuga. Bambi tukkirizenga mu bye tuyimba, tukkirize mukkiriza afuge, tubikkirizenga mu bye tuyimba. Kino nkikukakasa ekyokuddamu kyo kwekyo ky'osaba era ekikukaabya amaziga Katonda waffe akirina. Twakakuza Pasika, olaba amegga olumbe, njogera ku Yesu, olaba amegga walumbe, ate buno obuzibuzibu, obusoomoozo n'obuyagayaga obutuyuuya. Olaba amegga walumbe, naye buno obuzibuzibu, manya busoomoozo, manya buyagayaga obutuyuuya. Va mu kweraliikirira mukwano gwange, ku Sande n'ey'obusaasizi gamba Katonda wo nti Kitange, nsaba amazzi n'omusaayi ebyafumbukuka mu mutima gwo ng'ensulo y'obusaasizi bwange, ng'ensulo y'obusaasizi bwo gye ndi, obyolekeze wange. Nsaba amazzi n'omusaayi ebyafumbukuka mu mutima gwo, bambi obyolekeze wange, embeera ekyuke. Mukwano gwange, ku luno leka nkulagire bulagizi, ku Sande n'ey'obusaasizi jjawo ekyejo, ofukamire mu maaso ga Mukama waffe nga bwe yatulagira okukola mu maaso g'ekifaananyi kye eky'obusaasizi. Ebyo saagala kubiddamu naye bawo omwaka oguwedde mu bujjuvu bw'ensonga ezo ez'obusaasizi nenzirambulula. Omugambe nti Mukama wange, simanyi ssente gye zigenda kuva, simanyi anannyamba gy'agenda kuva, simanyi fiizi z'abaana gye zigenda kuva, simanyi mubeezi wange omutuufu gy'agenda kuva, simanyi omulimo gwange gwe njagala okukola gye gugenda kuva, simanyi ddagala linamponya gye ligenda kuva, simanyi ddi mbeera ya famire yange bwegenda kukyuka. Naye mmanyi kimu nti ggwe ku Namulondo kw'oli, okweraliikirira kwonna nkwetikkudde, era nkusaba ku luno mu ngeri ey'enjawulo weegulumize mu byetaago byange bino bye nkwanjulira ku Sande eno ey'obusaasizi bwo. Abamanyi ebisuubizo ebyatusuubizibwa ku Sande eno, era nga nabirambulula bulungi nga bwe mbategeezezza emyaka egiwedde 2-3, kyenjogerako mukitegeera. Nsaba buli omu asobola okusoma ddayala ennamba ey'obusaasizi namba 369 era okole kye bigamba olwaleero luno ku Sande n'ey'obusaasizi. Bambi mbeegayiridde mu kinkolere. Ngambye nsaba okkirize, kubanga gwasoose okuwuliriza ng'osobodde okuwuliriza ku Sande kuno kwennyini, nyamba oŋŋambire mukwano gwo nti awulirize, annyamba asome ddala ey'obusaasizi namba 369 nga tebunnaziba. Bambi okole ekyo kye batugamba okukola, oleme kufiirwa bugagga buno olwaleero luno. Mukwano gwange nkwegayiridde,
era gwe afunye omukisa n'owuliriza nyambo ngambire munno tibambi wuliriza nga tebunnaziba obeeko kyokola. Kakasanga mugenda kunyamba musaasaanya obubaka buno kubanga tekiteekeddwa kubaawo kuba kino kibaawo lumu mu mwaka ekyokugabana buno obugagga mikwano gyange. Era nga tumaze okukola ekyo ku Sande eno tugendako naffe mu ntaana Yesu mwe yali wiiki eri. Ennaku 3 eziddako Mande okutuuka ku Lwokusatu tugenda naffe kuddako mu ntaana. Leero si kufa naye tugenda kwako kye tukola kubanga Sande eno ya busaasizi, wiiki yonna ya busaasizi. Abakimanyi obulungi muri tuligiya nti amasomo ga Sande egabira amasomo amakulu aga wiiki yonna. Sande y'obusaasizi, wiiki yonna eba ya busaasizi. Tugenda kukola ki? Saawa 9 ez'emisana oba ez'ekiro okusinziira ku mulimu gw'okola bambi kuba nkimanya muli bakozi. Aidha 9 ez'emisana oba ez'ekiro tugenda kukola kino. Ekisooka mbasaba mu nnaku zino 3 days tugenda kwefaanaanyiza ennaku yezo zemala mu ntaana. Naffe tugenda kukwata ennaku 3 tubeeko ak'enjawulo ke tukola tunyuunyuntule ddala amaanyi ag'obusaasizi nga bwe. Mu nnaku zino 3 asobola okugendako mu misa buli lunaku bambi kikole. Misa buli lunaku Monday, Tuesday, Wednesday. Nkimanyi waliwo abatasobola, it's okay. Naye naawe asobodde batasobodde gattako bino 3 ebirala. Genda mu misa buli lunaku ku ssaawa 9. Nkimanyi mbadde mukikola eka tukikole mu ngeri ate ey'akajjanja. Kwata sappule y'obusaasizi ogisome embujjuvu bwayo n'amatendo gaako. Sappule n'amatendo gaako. Fata ate noveena yawedde. Sooka oveewo. Tulina kye tuli mu kukola. Noveena yawedde yabaddeko ebyetaago Yesu bye tulagira okugendera okusabirako era nkakasa mwabadde mubigoberera. Kati tugenda kukola ennaku 3 nga tuwaayo ebitali ku ebyo ebyaffe eby'omunda tunyuunyuntire ddala amaanyi ag'obusaasizi kubanga eno. Jesus, thank you so much. Ngambye ssaawa 9 ez'emisana oba ez'ekiro okusinziira ku mulimu gw'okola. Nina ddala ez'emisana ababasobodde, it's better. Fukamira mu maaso g'ekifaananyi ky'ekyobusaasizi osome sappule n'amatendo g'obusaasizi. Naye nga wakedde mu misa oba ogenze kawungeezi kisoke nnaku zino 3 Monday, Tuesday, Wednesday. Then bw'omala okusoma sappule yeeyo n'amatendo gaayo kwata ebyetaago 5 naye nga si biri ebiri kuli ku noveena wabula ogenda kugyamu kimu ku byo. Ebyetaago 4 bibyo wabula ekyokutaano ng'owaayo emyoyo gy'abannaffe abali mu puligatooli ng'olaajanira Katonda mu ssaawa ezo ennaku 3 ezo. Oba osobola tisagika even do misana n'ekiro asobodde omwendo gw'emisana n'omwendo gw'ekiro. Naye atasobodde kale waakiri omwendo gw'ekiro oba ogw'emisana. Some sappule y'obusaasizi bulungi nnyo. Osomereko amatendo okwate ebyetaago 5 naye ng'ekyokutaano kyakusabira bannaffe abali mu puligatooli. Ennaku 3 ezo tugenda zimala mu intense prayer. Naye tosiiba. Tuli mu ssanyu ly'amazuukira. Saala kweyuna busaasizi bwokka naye don't fast. Tosiiba. Bw'olina ekifaananyi ky'obusaasizi kijja kunyuma nnyo ng'osomedde essaala zino mu maaso g'obusaasizi. Naye nga wagenda mu misa 1 misa yesikulu ennaku 3 misa buli lunaku ennaku 3 then maaso g'ekifaananyi ky'obusaasizi ng'ozzeeyo ewaka oba mu kereziya gw'omanyi sappule y'obusaasizi n'ebyetaago amenyi n'amatendo g'obusaasizi omale oweeyo ebyetaago byo 5 naye ng'ekyokutaano kusabira bannaffe abali mu puligatooli. Olunaku olusembayo olwokusatu abaana abasobodde okuwaayo misa ey'okwebaza Katonda olw'ebyo by'onooba osabye, it's okay. Abaana atasobodde si musango. Naye ngambye tosiiba. Twagala, we want to maximally harvest from the divine mercy week. I wish I was with you guys. We would have done something. Mbanya tumalirize na fenna ku Lwokusatu olwo n'abansobodde nateekateekayo waakiri live nja kuyinza okukola live kwolwo kama nga nsobolesezza kola live ku YouTube tumufune fenna essaala ekiro ssaawa nga 3 nja kubaba update tulabikenga tunyikira tugabana tufuna tunyunyuta buli kimu kyonna kisoboka okubba mu wiiki eno nga tukibba mu ggulu tugenda kikola olw'amaanyi n'ekisa kya Katonda. Ebisigadde Katonda afa akolenga bw'ayagala. Katukole ogwaffe n'Omukama akole ogugwe. Eno Sande ya busaasizi naye ate wiiki yonna tugiyita wiiki y'obusaasizi bwa Katonda. Mikwano gyange nja kubaagaliza ekisa n'obuwanguzi ebiva mu kwesiga obusaasizi bwa Katonda. Ebyo bye tubadde tumanyi
manya tutamanyi bye yateekateeka nga byaffe tubifune mu bujjuvu bwabyo. Katonda waffe afune ekitiibwa n'ettendo, oyo awangaala n'alamula emirembe n'emirembe. Amiina. Mikwano gyange Mukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu basigaleku kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Hallelujah, hallelujah.